embeera yeeyo abamawulire bali kugobebwa bannaye militale etugoba abamawulire mutusabire wowe mamaze wowe mutusabire wowe shida bannaye militale yeeyo militale etugoba mamaze militare hiyo nayo banaye mutusabire shida banaye mwangu we mama wawe militare hiyo banange abamawulire bagobeddwa abamawulire batuleeta emisinde militare wawe militare hiyo militare etugoba banange militare mama nze nengato zange zibuze banaye wamala wa NTV bamukubye wamala banaye wamala bamukubye omutwe wowe wamala bamukubye omutwe wabisajja bebyo sebwalujje banaye John Cliff wamala wa NTV bamukubye omutwe banaye John Cliff wamala John Cliff wamala bamukubye omutwe owa NTV John Cliff wamala bamukubye omutwe shida banaye bakuba omwana banange militale okubya abamawulire wowe mama nze wowe John Cliff wamala bamasiza omutwe banange wakyusa pikyatayo wowe mama nze shida itawo wowe banaye obusajja butabuze mama nze wowe wowe bambi mututwaleko militare atugoye bamukubye omutwe John Cliff wamala abamilitare bamukubye ebbatuuni John Cliff wamala alemya NTV oh my God mutsabire Simuyo Simuwa shida Bani ani ajitutte mulaba embeera abamawulire gye balimu mugiraba waliwo n'omwesimu ye bagitutte shida nga reporter wa Galaxy FM wowe mama nze ye embeera ebadde wano ku Human Rights Commission era nga abamawulire bagobeddwa nga kubaddeko militare ng'etukuba emiggo era waliwo abamu essimu zaabwe zitwaliddwa abamilitare era nga ne wamala owa NTV naye bamukubye ebbatuuni ku mutwe era wenjogerera essaawa zino nangamba go okola tuddemu omusika yakoze atya mbadde nnonde engato nga nziruka nangamba go okola kiwanda nenjagala zikwatawo nti nziruke nankuba omuggo wano nemugamba media nemala nenziruka nandekaawo owulira otya kati sizijjeeyo engatto owulira otya naye onkubye kati we bakuba ngaomulenzi
Josephine, interview later. Nengo wansi kati mbadde nonda nti engatto nziruko omusirikale nantuukako bw'ati ne mugamba afanda media nangamba go okola ki wano nenjagala okuzisika nti nziruke nazo nankuba omuggo wano ne mugamba batafuta obulya mu media nangamba go nasigala nga ntunuulidde bw'ati ng'abalala bali mu kudduka bajja era nange nenzirika abasinga babakubye tewali gwe batakubye Omusajja nti sekoti kati nze natetegerekeka mukiraba Uganda freedom we need freedom tetugenda kuzikiza omusajja abagamba ne mugamba ombulira ki ensonga gye ndiko eri mu mateeka tetugenda kuzikiza kikyamu nnyo kyekikyamu okubanga bakuba bannamawulire kino kikyamu nnyo okubanga bakuba bannamawulire ndabe nga bakuba bannamawulire TV z'enjawulo babakuba ne bagwa ku ttaka ne babalinya ku mitwe era bazze buzinga nga batugamba muveeyo nga tubagamba what have we done. This is our right, we are practicing the right thing. Kyebakoze bakutte emiggo bankubye bukubi wansi olaba bye bankoze, so that's it. Now we shall not stop to fight for our people. ate olaba tuweereza okuwanjaga Erinnya lyange bampitako Obugabe Lilian. I was the aspiring woman MP Kabarole district. kibadde kyekyo muggo bawako Erinnya bampitako Obugabe Lilian, the former aspiring woman MP Kabarole district. We had escorted our president, Honorable Chagulanyi Ssentamu Robert, to UNN as a guest approach. We saw the army guys came and started asking us what are we doing here, and they know what had brought us to the UN human rights. Kulwa UPDF nyimiridde wano okubasaba ekisonyiwo eyabadde ensobi y'abantu kinnoomu, era tujja kukola ekisoboka kyonna okulaba nti abakoze ekyabaddewo bavunaanibwa nga bwe kyetaagisa mu mateeka ga UPDF. Tewali yabatumye, banga bwe tuba tutuma abantu ku mulimu tubaweereza bye bagenderako tuyita rules of engagement, naye ku luno baasuseewo, so n'olwekyo tuli mu ntegeka ey'okunoonyereza then tulyoke tukole ekiddirira eky'okubakangavvula ng'amateeka bwe galagira. Nafunye okutegeezebwa nti abantu nga 61 baalumiziddwa nga mulimu Cliff Wamala, Joseph Sabiti, Rashid Nakai, Timothy Murungi, Irene Balo, Josephine Namakumbi, Jeff Twesige. Bano ba mikutu janjawulo baalumiziddwa mu fracas eyo. Abalala naddala nga Cliff ndowooza ne Murungi bafunye injuries neneko. Nabadde mbagambye mu Lungereza nti tujja bakwatirako mu by'obujjanjabi, biru z'obujjanjabi nga bwe kyetaagisa mu buntu bulamu. Tetuyinza kuzza mabega byabaddewo obuvune bwe baafunye, naye tujja kugezaako okulaba nti tubayamba mu kufuna obujjanjabi. Naye gye tugenda ebyokuyiga bye tufunye mu kino n'ebirala ebyali bibaddewo, kubanga kino kye kisoose. Omu ku mmwe agambye nti mujja kubanga mukuba ate mukomewo mwenenye, ne mugamba nedda. Naye siyinza kugamba nti tujja kuziyiza okuva kati olwaleero tewali kukola nsobi. Tuli abantu basobya, naye bwe basobya kiki ekiddirira.
lesson ndowooza gye tufuna. So gye tugenda mu maaso ndowooza tujja kufunamu okuwaya n'abannamawulire tulabe tukola tutya emirimu gyaffe nga temuli kukoonagana okugikola obulungi, buli omu nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, ffe ng'aba security nammwe ng'abamawulire. Ndowooza tulina okwongera mu package yaffe ey'okusomesa ey'okutendeka okugunjula abantu baffe engeri y'okuyisaamu bannamawulire n'okumanya obukulu bwa bannamawulire. Ekirala tulina okulaba nti tufuna naffe kamera bwe tuba tukola ebikwekweto byaffe so that twogere side yaffe, ate n'ekirala kiyambe mu accountability. Omuntu aba akoze ensobe tubeere nga tumuyina ku lutambi naffe kijja tutwanguyira okugoberera amateeka, okukola emirimu gyaffe mu bulungamu n'okunenya ababa bakoze ensobi mu mirimu gya security. Ndowooza ebyo mbadde nabyo okubabuulira n'okubuulira eggwanga ebyabaddewo byatwenyamiza naffe, twenenyeza ku lwa force yaffe. Force yaffe si force ya bumenyi bw'amateeka, force nnungi. So ndowooza bwe tukola awamu, kwatira awamu, ebintu bino tujja bikendeeza oba bwe bibaawo tujja bikwatira wamu tubigonjoole. N'ekirala kyensembyayo mpozi bannamawulire okuba n'obubonero obubalanga obuba identifyinga okutuyamba mu mirimu gyaffe so that omuntu wakola ensobe n'asukkawo kiba kyangu okumuvunaana, kubanga jjo walimu ate ababadde nga tebali identifiable benalabye bannamawulire. Abalala babadde bali identifiable naye abalala babadde nga tebali easily identifiable. Ate ensonga ndowooza nsonga ntono eyinza okugonjoolwa wakati waffe ne bannamawulire. And this is not to say nti bw'obanga tolina identity gwe osaana miggo, nedda. Naye kiyamba nnyo bw'oba osazeewo nti ngenda kukola omulimu gundi gwambale ku face bakumanye nti ono wa mawulire, ono omujaasi, kyova olaba ffe twambala uniform. So ndowooza bye mbadde nabyo okusharinga nammwe ku makya ga leero. And we call upon international community to intervene in the issues of Uganda because we are led by the dictator who must be dealt with. Teri kuzikiza. President yali ataka. President yesterday atute petition munda so batulinda no twade kugeza ko kwa mashini ya munda ebachikola bloka muzambalabi. Bale saba wanvu n'abampi abamba sniper bali erisi majibinga nga bali mu kitabu. Mbiraye ya bataliya nimugiraba. Sebula abantu bade human rights tubatukubidde emigo mwenyini ku kitongole ekirwanyizi ky'eddembe. President alese petition y'abantu abazze bawambibwa abatulugunyizibwa yabo bamulaba bakubye emigo bakubye abantu emigo bannamawulire babakubye emigo buli muntu yegalina kugola atuuse wano ekitongole ky'abantu oba tulina okufanyizibwa nga tugyeko dictator Museveni oba butya oba ayagala oba tayagala tugera ate n'abasirikale abali eno kimaye buli atulugunya munnansi ogenda kuvunaanibwa nga gwe muntu oba oyina lanka oba toyina lanka ogenda kuvunaanibwa nga gwe muntu.
Waliwo abamu be bakwase abamu basiza n'emmotoka zaabwe abamu basiza emmotoka zaabwe abamu tetumanyi so yo zawaiza olunaku olwaleero tuze wano mubalwanyizi b'eddembe ng'abapulezidenti yabagambye naye tutuusewo nga mu birabyo tusanze waggule ne baggalawo geeti zonna mu dakiika ntono nnyo babadde bayiye amagye nga sina bannayuganda ne bajja ne bakuwa emiggo obutaswala ne pulezidenti ne bamusikaasikanye bannamawulire babakuwa emiggo bannayuganda yeyenekiwase oba banaye mulina ebibuuzo bingi nemwe mulina ensi ezigenda eddiddamu bino ebibuuzo teriyo muntu yenna gwe tulinamu suuli era njagala okuba nga mmange munnayuganda ali eki n'okutegeeza abo abakuumaddembe abo abeeyita abasirikale obudde buli nga mukyalina obwo obulungi obubawagawaga buli akuba munnayuganda buli atuusa ku munnayuganda obulabe ogenda kuvunaanibwa nga ggwe muntu mwe muyinza olowooza kintu kyalubeerera naye mu bbanga ttono nnyo oyo mukama wamwe tugenda mujja simanyi mwe mugenda kutugamba kiba mugenda kugamba kibanauganda mulava ne mubagamba nti tuli soyo mbu batukozesa bukozesa muli baana bato mubikole nga mweddako ze wayiza gavumenti eraga nti ekidde nnyo nti just ne document tuleese batiisa so bino bannayuganda jaga bategeere nti tuli mu byaddala ate tuli muto bakujjako nakima yakkiriza abantu yagambye nti abantu bajje basatu olw'okwerinda ekirwadde kya covid mulowooza nti no bwe bagambye kwerinda bano abasirikale basuka ne mukumi kati tebasakkiriza abantu basatu kugenda mu ndo gabataano abasirikale baabo bangi abamu tebambadde na masiki basuka ne mukumi so kati bibina byonna grounds baziteekawo kutiisa bannayuganda naye tugenda kutya kubanga twakima buyinza ate nga tugenda butwala yalina okutubuulira ekyokukola naye ekirungi ekiwandiiko kituuse gye tubadde twagala kigende abamu abakapitanga kusaba okanziyamuko katono n'osonga ngambye olwaleero nga pulezidenti bwe yatugambye bwe yategeezezza eggwanga eggulo tuleese okwemulugunya kwaffe eri ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekololo wano naye kitumazeeko amaanyi oba kitugyeko enjiri ku mutwe nti ate tutuuseewo ng'amagye n'abasirikale baali nnyo era tebakkiriza bantu balala kuyingira okujjako pulezidenti n'abantu balala babiri naye ate kituusizzaamu ekitundu ekiwandiika ne byonna bitubadde tugenda okwemulugunya bituuseeyo bulungi era tulina essuubi mu kino ekitongole nti tujja kutuyambako kuba abalabye press conference ya leero abantu byebali ddala batuufu bazze ne bawulira abantu baabwe babawamba abantu batukuumizibwa abavubuka babakuba ebisengi byonna bitudde ebikulikuli by'empiso ne batuuka n'okukuba omuvubuka ne babajjamu engoye ne babakuba empiso ku bitundu by'ekyalo gavumenti kyeno eriwo etutuusa omuntu tudati naye ate amagye okutugoba nti tetugenda kuyingayo kitukoze bubi yo naye ekirungi byonna webyera tusaba abakuumaddembe bano abalwanirira eddembe ly'obuntu bano ensonga ezo bazikwateko nnyo museveni azisulire ebintu byakulwanirira
bagabadde mayinja emmotoka ng'ey'omubaka Nyekoderi omulonde w'Amakindye East bajasiza ne naafuna obuzibu waliwo ne honorable eyalondeddwa e Kasanda South honorable Kabuye Frank bamukubidde ddala bubi honorable Nkunyingi Muwada bamukubye kati kyewuunyisa bwe kiba nga ababaka ba paalamenti abalondeddwa bannayuganda ababaka ba paalamenti abatuuse eddembe ly'obuntu mu paalamenti nga bakubiddwa mu mbeera eyo honorable Robert Kyagulanyi bannamawulire babaganyeewo bye tuli mukola tetukola bya munzikiza kubanga bye tuzze okuwaaba eno bye bimu era ebitukoleddwako olwaleero abaana baffe bangi bakubiddwa bagenze we mulaba wano tebamanyi na nguudo gye zigguka military ne zibawerekera poliisi ne zibawerekera twagala okuweereza omulanga gwaffe kubanga batuganyizza okuyingira bannamawulire mutuuse omulanga gwaffe eri mwami Museveni eri aduumira poliisi eri aduumira amagye nti ffe ebikolwa bino ebyokujja wano tugoberera middembe essaawa zino bwe kiba nga omubaka wa paalamenti basobola kuba bwe batyo ate bannayuganda abalala Julius, well done. So a lot of incidents have happened in this nation. So we are here at the United Nations Human Rights Commission as in to deliver our letter of satisfaction on the different government organs that are currently not being governed by law. What does it mean for the so many men who are going to block you just as we're taking petition against such a person? It was a peaceful move, not until the military came in and then began battering us. Most of our vehicles have been shattered. Honorable Nyekoderi, the MP elect of Makindye, whose arm has been, should I say, beaten or maybe tried or maybe broken. So, and a lot of leaders, journalists have been beaten. So it shows that we don't have any rule of law in this country. So we are fully satisfied. Tuli wano olw'ensonga muze nga mulaba abaana abawambibwa mu special abavubuka okusingira ddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne tusalawo okubeera nti nno tetuli bamativu bwe tutwala ensonga zaffe ku poliisi esulayo gwa nagamba ne tugezaako okwekubira omulanga mu bitongole ebirwanyizi by'eddembe wano mu Uganda naye nga tewali kitambula kugenda mu maaso buli kaseera emisana n'ekiro drone zifuuse drone ezisinga obungi tezirina number plates zijja ne ziwamba abavubuka ne zibateekamu naye toddamu kubalabako abamu batandise n'okubasuula mu nnyanja yensonga lwaki tusazeewo okuzya wano ku kitongole eky'amawanga amagatte okulaba nga tuleeta ebbaluwa ey'okwemulugunya tusobole okufuna obuyambi obw'enjawulo tuze ne pulezidenti waffe honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka gwe bakkiriza okuyingira n'abantu abalala babiri ne bakkiza abantu basatu bokka tugenza okulaba nga militale amagye nga bitusalirako wano emmotoka ne bazikuba bubi nnyo naffe abamu ne batuyisaamu kiboobo kati ne twebuuza Uganda ekutwala wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa oyagala kufuga abantu balamu oba mirambo ngankuma muyinza omusomosimulamu lwaki sigenda wayimiridde okola story oba mwangwe mujja mwekolemu story ey'abamawulire lwaki babaganye okuyingira
ensonga eno mugyogerako ki okuba nga abamawulire babaganye okuyingira? Ffe tukola mulimu gwaffe okute ffe nga abamawulire tukola mirimu gyaffe okuweereza eggwanga kiki kigenda mu maaso mu buli nsonda naye lwaleero tusse wano ku kitebe kya human rights ekololo bannaffe abamu bakubiddwa tuganidde okuyingira munda olw'ensonga nti bagamba SOPs abantu babadde bayitiridde obungi so tukyaliko wano wabweru yadde nga bamu bakubiddwa bamu bakwatiddwa bamu bakamera n'ebirala babyonoonya naye nga tukyalinzeeko wano wabweru okulabika nga tuweereza bannansi okumanya ki kigenda mu maaso mu ggwanga.